La brother Amir twagala kubuuza ekibuuzo singa obozze mu Swalah naye nga nosanga imaamu ng'asaazizzaako laaka 2. Yes, sir. Kati imaamu n'afuna challenge awo abadde alina baasaaza kati okukkakana atunula embabega akulengera gwe engeri gy'oli omujagujagu noweesogga mimbali notandika okusaaza naye nga bo babadde basaddeko laaka 2. Kati imaamu afunye challenge nga wakayitawo laaka mmeka 2. Kati gwe omwegasseko ng'ate nga Swalah ya laaka 4. kati gwe ali okuyingira mu bigere bya imaamu nabano abasaala katogo kyagenda okubeera awo anti bo bakasaalako 2 ate nga gwe naawe oli mu kutandika butandisi. Tukola tutya? Tuli ku university wano ku Islamic University in Uganda FM naye twagiyita university yennyini ku mpewo nti buli aliko afuna irimu n'okusinga n'omulala natandika okubeera nti akola bwa imaamu. Kati imaamu namugamba ekintu namugamba apaana nali ku IUFM era bampa ne certificate. Njagala oyite buli awuliriza tubakozesa interview tubawe certificate of participation nti baparticipatinga mu misomo gino egya IUFM. Omuntu abeere ne certificate ye bwe bamubuuza agambe nti nze nakola ki nasoma. So kakati mu mbeera efaanana bwetyo naam tukola bwe tuti buli omu alina okutegeera ebintu bye. Nze ntera nnyo okwesembesa ekigambo kya Qadhi wa Bugisu. Qadhi wa Bugisu bwe yali asomesa ne bw'aba asomesa paka kati agamba musiraamu gwe weetegeerera ebintu byo baleme kutegeerera. Ne bw'oboze mu khutuba bakujjukiza bujjukiza so si kukuwa bipya kuba bayinza okukubuza. Naam? Kaakati bw'abanga ono azze mu kifo kya imaamu nga imaamu abadde asaddeko laaka 2 n'abasiraamu abadde basaddeko laaka 2 ye ate atandika butandisi. Kati ye yeeyongera n'asaaza nga imaamu asaaza laaka 2 bano n'abasaaza laaka mmeka 2 n'atuula wakati n'aleeta tahiyyatu oba tashahudu eya wakati. Tuli ku Swalah ya dhuhuri kati imaamu yafunye challenge yafunye obuzibu nga yakamaliriza laaka 2 n'abivaamu ebya Swalah ono n'ataking over ng'ate nga yatandika butandisi. Naam? Kati asalayo laaka 2 atuula wansi aleeta tahiyyatu eya wakati oluvannyuma lwe laaka 2 ezikola ki ezisooka. Kati ate bano bamaamuma bo basaala laaka ya 4 bamaze laaka mmeka 4. Kati ate amateeka tegabakkiriza kwawukana ne imaamu. Amiri oba ontegeera? Kati awo tulina katogo wakati wa imaamu ono ali okusaaza ne bamaamuma. Kati bamaamuma tubagamba mugume ate mubeere bagumiikiriza ne imaamu ono mpya. Imaamu bw'atuula wakati n'aleeta takbiira n'atola tahiyyatu eya wakati bw'amaliriza n'agamba Allahu akbar n'alinnya waggulu anone laaka 2. Kiba kitegeeza nti kati Swalah eyo wanoono obukulembeze buba butusaaziza laaka 6. Naam? Kubanga ffe tuli kutunuulira imaamu ali mu maaso. Kaakati ono imaamu ye bamuwa authority okukola by'ayagala. Ajja na bukulembeze bupya obubwe obupya na nkyukakyuka. Kaakati asaaza laaka 2 ne ziggwa n'atuula wakati n'aleeta tahiyyatu ekola ki esooka n'amala n'asituka okunona laaka y'okusatu n'eyokumeka n'eyokuna. Kati abasaaze ababadde basaala ne imaamu oli omukadde mmwe mulina kubeera obedient, mulina kubeera bagoovu muwulirize imaamu ono kyagamba kati mmwe temusituka.
Abasaaze bo tebasituka, bo basigala batudde. Naye ekyo kikolebwa bakugu abatera okubeera ku mpewo eza IUFM. Otherwise abamu bayinza n'okukuba imaamu oyo oba okumusikayo kati Swalah neefwa nga beebuuza otusaaza biki, oba ne bagamba subhanallah subhanallah subhanallah, bw'agaana subhanallah nga bamusikayo, oba omu abali ku layini emabega ng'agamba sebo ozenga imaamu oli atusazzaako lwakabiri, kati Swalah neefa kubanga baba boogeredde mu Swalah mbu subhanallah eri ebadde temaala. Anti omusajja bali mugamba subhanallah yasituka busitusi, subhanallah yasituka busitusi, subhanallah yasituka busitusi, ng'ate tumanyi nti imaamu bwe yeerabira mumugamba subhanallah. Kakati twagala kutegeeza nti gwe ali emabega wa imaamu guma. Imaamu ye bw'asituka ku laaka ey'okusatu n'ey'okuna ng'ate gwe wabadde omaze okusaala laaka ebbiri ezisooka, kati ono agenda okusaaza nga ali basaaza laaka bbiri ezisembayo, kati ate nga ye ku ye ze zisooka. Kati ye bw'asituka okuno n'ey'okusatu n'ey'okuna, mmwe temusituka, musigala mutudde wansi. Naam, naye ababadde beeyunze ku layini eyo nga ono naye yakeeyungako azze mu bigere bya imaamu, kati bo basituka naye kubanga bo babadde nabo babadde bakasaalako laaka ebbiri, ono zaava okukola ki, zaava okusaaza. Then n'amaliza laaka bbiri eziddako n'agenda paka n'atula tahiyaatu esembayo, kati n'atoola salaamu. Salaamu eyo gy'atoola kati nabano abasigadde abasiraamu ababadde ne imaamu oli asoose awo nawo batoolera salaamu. So entambula bwetyo bwebeera. Kati olina kubeera mugumiikiriza. Awo tuyigawo ki? Tuyigawo okubeera omugumiikiriza eri omukulembeze abazze bw'abanga mupya n'enkyukakyukaazi. Naam, ekitegerekese bulungi katono. Ate bwe nzija ne kindowoozesa nti ndowooza abadde asaddeko emu, kati nze kansaaleyo emu ntoole salaamu. Ani alowooza nti abadde asaddeko emu? Ani okulowooza? Nze. Gwani? Gwe basise. Tewali byakulowooza. Gwe basikidde toweetaaga kumanya. Babadde basaddeko mmeka? Bano be bakulembera balina kubeera bakugu okumanya bye babadde basaddeko ne imaamu oli. Kubanga gwe bw'obazze mu kaseera ako temwogerera mu Swalah, era ono imaamu bw'aba ava mu Swalah nga bimutabuseeko tajja gamba nti nsaddeko laaka emu. Oba toyinza mumubuuza nti gwe obadde wakasazaako emu oba bbiri. Amateeka awo mubeera nga babuubu. Kakati gwe weesoga buki? Bwesozi. Onfuna bulungi? Kakati lwaki nkugambye nti ng'oli abadde asaddeko laaka emu bbiri, olw'ensonga nti kati ono omukugu ono ye kati yaba asaaza bibye ebituufu. Kati mmwe abagoberezi abafunye challenge nga imaamu oli asaaza, naam, kati mmwe olina okwerabirira wakati wa imaamu oli omukadde n'ono omupya, muleme kwongeramu eraaka, kubanga mukimanyi Swalah yonna either erina laaka bbiri oba ssatu oba nnya. Kitegerekesa bulungi? Kifaananako ne seeka, naam, abadde asaaza n'asaaza laaka emu, ey'okubiri ne mutuula, n'asaaza ey'okusatu, ey'okuna, kati ate n'amala n'abongera ey'okutaano, nga ye obwongo bwa imaamu bumulowoozesa nti yakabasaaza ssatu, n'asituka anone ey'okutaano. Ne mumugamba subhanallah nga tabategeera, subhanallah nga tabategeera, mumuleka n'anone ey'okutaano ye, naye mmwe musigala mutudde temuvaawo awo. N'asaala ey'okutaano n'agimala. Bw'amala ogisaaza, bw'abanga Allah amusaasire n'ajjukira nti yabadde yeerabidde, oba n'atajjukira, Swalah n'agimala n'atoola salaamu ng'amaze okusaala laaka y'okutaano, mumubuulira nti tusadde laaka ttaano. Kati bwe mumugamba nti tusadde laaka ttaano, addamu n'abasaaza kye bayita sujuudu sahwi. Abagamba subhanallah nga twerabidde, ng'aterera bulungi mimbali,
nga musaala mukola sujudu 2 Allahu akbar nga muvunama enzivunama mmeka 2 ng'ebyo nabyo biggwa. So bwe tutyo bwe tusaala singa obanga osanze imam ng'abadde asaazizzaako naye n'omujoyini nga kati gwe n'obanga goli depute we ozze mu bigere bye oluvannyuma olw'okubeera nti yabadde akoze eki yabadde asaddeko naye olw'okuba nti afunye challenge. Na ekibuuzo kiri kitya singa omuntu esswala ye ebeera etya bw'oba osaalidde esswala w'omuntu nga mubtadi'u ye muntu akola ebijetteke mu ddiini, ye muntu ayongeramu mu ddiini ebitaliimu, akoze bid'a. Muntu kyoyo ng'omuntu ye yatuula nga tumumanyi bulungi nti ye akola bitali mu ddiini naye ng'abyongeramu. Ekyokulabirako nga tumanyi nti ye alabanga mawuledi nayo ddiini, ng'era mu kusoma kwe alabira ddala nga mawuledi ddiini era n'akitwala nga ddiini kati nga yatukola ki yatusaaza okusaalira emabega we. Obanga alina ekintu kyonna kyakola naye nga si kya mu ddiini naye nga kyeyongeddemu bweyongezi nga bye tusomesa nti omuntu bw'akola kino ekyo kiba kijjetteke, nabbi teyakikolako, ekyo nabbi teyakikolako. Ng'omuntu nga ye ateekateeka 40 nga ye mulimo gwe agamba nti okusoma eddu ya 40 nayo ddiini, oba ng'omwami nga empale ze zikweya ng'ate nga Obusiraamu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam teyasomesaako nti empale bwe tuba twambala zinakola ki zirina kweya, oba alina ebintu ebirala byakola nga biggwa mu ttuluba eryo, nabbi kye yagamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Bw'obeera awo ng'okola ebintu ng'obinga obikola nga ddiini naye nga tekuliko ndagirira mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyebeera bid'a, kiba kintu ky'ojottese mu ddiini. Kati bw'obeera nga gwe okola ebyo kati noba nti tubuuza nti bw'obeera nga yasaaza okubeera mabega we kiri kitya? Kubanga waliwo omuntu ayinza okukola ekintu ng'ekintu ekyo kimujjira ddala ne mu ddiini, kimufuula okubeera nga nabbi wakubiri. Bamugamba kino nabbi teyakikola nti affe twasanga bakikola. Bamugamba nti mawuledi gaatandika mu myaka nga nabbi yafa dda, byatandikira Misiri, oli n'agamba no eyo ddiini. Nabanga ye akakasa nti waliwo hadith, waliwo aya eziraga nti nabbi yasanyuka nti azalibwa, nti nabbi yasanyukako yakolako birthday ye, kugamba nga ye yenkola ye. So ekibuuzo nti kusaalira emabega w'omuntu afaanana bw'atyo esswala etuuka tetuuka? Tugamba nti number 1, singa kizuulibwa nti omuntu oyo ebintu byakola abikozesa ffujjo era takkiriza kukakasa, takkiriza nti ebintu ebyo si bituufu, nga ye mu kulaba kwe abiyita ddiini, oyo afaanana bw'atyo, then tetubeera mabega we nga tusaalira mabega we. Lwaki? Kubanga oyo ye atuukaana n'okubeera nti avuma nabbi. Nabbi kyatakoze agambe nti bw'obanga okoze ekintu nga tekuli ndagiriro yange, ye n'asalawo nti nedda nze nja bikola. Naye bwe wabeera nga abikola naye nga talina bumanyi nti kituufu bid'a, awo tusaalira mabega ye kubanga naye kennyini tamanyi. Naye mu conclusion, okusaalira mabega w'omuntu nga omuntu oyo munaddiini ng'akola ebyo Obusiraamu bye bwagala, kye kisingako obulungi okusaalira mabega w'oyo akola ebijetteke mu ddiini. Naye abamanyi bagamba tekyonoona ssala ya muntu asaalidde mabega w'omuntu afaanana bw'atyo, ye bw'abeera nga muli ye tabikola, bw'abanga ye mumanya aliwo mu kaseera ako. So kati situbagaana kusaalira mabega waabwe. Onfuna bulungi? Kubanga ye mumanya aliwo mu kaseera ako, ate teri amanyi bye baakola ki ye byakola. So esswala yo ebeera ki? Ebeera ntuufu. Naam? Naye bw'obanga otegedde bulungi ng'ate waliwo n'omulala asobola okukikola, then kakati tosaalira mabega we, kubanga ojja kubeeramu ne shakka mu mutima gwo nti ono byakola nkimanyi bulungi tebiri mu ki? Tebiri mu ddiini. So okuggyako tusobola okugaana okusaalira emabega we nga kiringa ekibonerezo
nti singa muba muganye okusaalira emabega we ajja kwekuba mu kifuba ave ku byakola, then kati awo kiba kikkirizibwa obutasaalira emabega we. Naye bw'abanga omutima gwe gwanywera oba musaalira emabega we oba temusaalidde emabega we tebimukwatako, ye ali ku ebyo, then kakati kiba tekirina makulu. Tekirina makulu okusaalira, tekirina makulu butasaala naye, kubanga ye tebimukwatako, ye alabanga ye ddiini era talina budde bwakola ki bwakukyusaamu. Ekibuzo,